nali newuunya tuyina okumusapootinga ejjo omuvubuka biki omanyi kati bayagala nnyo batangazi bannabuddu ensonga ezo akati awo namayanja wasimba tayagala bantu bamanyi kiki namayanja naye azifuna ye ate kakati we yayagala ekyobumyuka bwa buganda wa yayagala okumyuka pulezidenti jeno namayanja alina kapasite ani ati ye bwatu bwakikola kyekirala ekibiina kyaffe kyagendera kuba yes man bw'oba tusobola kuwakanya mukulembeze kasita wewombeka ennyo olujja kuba kakati abasajja abasoma nga basseggona toyinza bakozesa nsobi abami nga bampuga toyinza bakozesa nsobi eyokwe sewungu ye nga yagenda naye nga avunnama sewungu yafunamu obutiitiizi position akyajagala kubanga sewungu yalangirira ebisanja bibiri bigweddeko nabimala nasaba ekyokusatu kino kyalimu kyakusatu katate nekyokuna kyagala natwegayirira nnyo nnyo naga nti ate kino ekisinde ekizuzo ekya people power mu nuupu mu ambulya mwetuli nti musoke mumpa omukisa male okusigukulula nakyemalira nomumuwa kakati anoonya kyagamba mutakikola ki takiraba ayagala kwekukunyiriza ku mukulu Kyagulanyi afunewo kaadi agenda kukwatira abantu bawabeka abeere nabo kubanga naye ffe sewungu tetumiraako kubaka y'omu ku babaka abamanyi ekyokola gwe wamuliddeko nga yina omuntu gwayolesa obwami musirifu empisa eri yaffe ey'ebuddu okujjako emulimu nnyo Nambooze yayogera ebitakwatagana Nambooze yakolanga mu katale Mukono ngaatunda Nambooze yalina omudaala gw'endagala mu katale Mukono nga kansala ate nga nawa NRM gwe Nambooze omulabye kati nze nasomba kumuwulira nga yali enforcement officer wali we bamukwatira nga alidde kati eyo kalakita ye teyinza mumuvaamu yatundanga ndagala wa defiance kalakita teyinza mumuvaamu Nambooze ebyo bampuga ebatambuliramu ebyo ebyekigentulomani ebyo bala tosikya Nambooze ajja kwawukana n'abantu bemukono nebakola ki bamumanyidde ate position ajagala kati gano amawulire ompa mapya okuba nti Nambooze yatundanga ndagala kibi okwo tekuba kukola mu mikwezi ekyo kibi tekuba kukola kuba kukola omudaala gw'endagala gw'abantu baffe bano abatayitayo gutandikirawo mpolampola abayitayo babagamba kukola ki ng'atunda ndagala za mpombo abayitayo babagamba kukola ki ebyo tebikyayina nsa okukuba kukola era nze nakimwebaliza nnyo okubanga yatundanga endagala ez'empombo yalaga abantu ti byonna bisoboka osobola okuva mu ndagala nodda mu palamenti ekyo kituufu kitegedde ekibalaga akati n'olwekyo ababaka abamu twafuna ekizibu ekyo buli muntu nasalawo agende n'endowooza kubanga omubaka wa defiance otandika okutambulira mu mbeera y'obukakkamu abawagizi wewasoba anti bakikuteekako ndi wakola ki walya bano bakkiriza baboogereza ebigambo byonna nti walya wakola ki naye Nambooze afunye sente empya n'entadde mu gavumenti yandibadde awalalira mpuuga nga ne juzi bbaawe bamuwa allowance ey'okumubeerako mu ddwaliro ya bukadde bwali bumeka bwali 8 bukulu bakireke naye batuga nti waliwo akasente kebali balina mu kopasetinga mu kampani emanyi bawaga kireke engineer naye ate baatugamba nti sente zimuweereddwa za allowance ye kakulabirira Nambooze Nambooze omanyi sente za gavumenti z'omuliwa omusolo ziba mu spendingiddeko mu Amerika buli kaseera abeera mu Amerika omugongo gwakutuka naye nga mulamu ye Nambooze naye simirako buzibu Nambooze awakutta anywese yali esente y'omusolo nabwavuma bannabazitagirera bumenyi bw'amateeka bagimuwa abalambikenge bagimuwaddemu nagikalaki ate position ajagala kyekyamulemesa kubanga eri banne bamuluma balina akakundi kaabwe nga buli omu waligwa walikolaki naye kati buli omu ali ku lwolukwaga ali wali Medad akiridde Nambooze asigaddeyo emukono Nambooze atandise n'okuleeta embuzi ku kitebe gomwita wakuzannya kadi ajagala mukulu wakuvujjirira oba muganda wange Rudamani Kyego oba ali kukiri era oba yagenze ewudduka Rudamani musajja nnyo nze mwagala Rudamani ayimirira ku magulu anti bano abantu kyebataagala era nebuza tugenda okutuusa obukulembeze nga tebagala abantu bayimirira ku magulu gaabwe era nze nina ekintu kyenjize ku Nambooze nti omuntu omala kugwa mu buzibu n'olyoka olabira ddala owuwo naye empuuga kyalimu nga bwe baali ne Nambooze
Mpuuga ekyono tekirina kyekyamukozeeko era Mpuuga si munyiivu olwa Namboozi naye musanyufu oba naye Mpuuga tayagala kulaba ku Namboozi ng'agudde ku ttaka ate nga Namboozi tanneetengerera maanyi nga Mpuuga kubanga Namboozi y'amasannyalaze ayina gajja Kavule obudde bwonna alina okubaako buli batambulanga ne Dr. Besigye alina okunoonya abantu bajja amasannyalaze tayinza gavaako kubanga bali bampuuga balina agaabwe bo nga bo alina obutasobola gasikako kubanga Buddu eri wala ne Kampala ne Mukono gyakolaki naye wabeera wano okumpi ku Kavule amasannyalaze abaagafuna bulungi waya zituuka 3 phase kubanga 3 phase gajijanga mu FDC naye Besigye bambi yamujjanja Namboozi alina we yalwalira Besigye n'ateekawo omukono naye simanyi oba akyamukyalira ebyobufuzi babiyita bagoba aguyina kati si yaguyina omuliro bagoba aguyina omuliro bampuga baguyina omuliro guli Kavule Mpuuga alina omuliro muyitirivu ababaka batuuse dda kuliko ono embaka yese kitoleko bakagabo omanyi mumugenda nekitoleko yagenze mulina abantu bemuyisaamu amaaso nemugamba mbu simanya nti bakagabo omuntu okuexposinga endowooza ye tekuba kwonoona tebandeke ye yapowa naddayo kalabika yatya bamuwanga Kivumbi tubalina abatiiti ne muwanga Kivumbi yatya era tagenze Masaka tasobola ne munangeza ate okunfuga bwe kutyo nze kijja kunnemya ebyobufuzi tekisoboka beetagisa abantu beetengeredde nze ndowooza yange nampawembo ngireetanga nze tolina kyosobola kwekolera mbyabu lwaki nze byennina byonna sirina kyenzijje mu byabufuzi byonna mbikoze bukozi ekitegeeza nsobola okubeerawo nga siri mu byabufuzi kati ndeeta ndowooza yange era nze Mukama lwali mpa nengenda mu paliament nze ndowooza eriba yange si yakibiina anti kakati kwezi bweyagalagala mu palamenti ng'olina essomero muganda wange Sserumu yali musomesa bwaliwo essomero nalikulabedde lyali lya Sserumu yali ku Nnoni ng'olina essomero ojja kwagala okwogera endowooza totya olina okuddayo olina wewateeka olugogo kati nze saagala lugogo lwa muganda wange Sserumu kugenda mu kitundu yava kuno yagala agiddeko kati yasomera amateeka yagamba nzikima yagala kukola lufa buli mubaka wa paliamenti asomye amateeka naye bagasomye bya ddala oba nabo gamunguuba bagasomye abagasomedde wano mpozi abagasomedde ebweru naye abagasomedde wano bagasomye naye ati ne benyigira mu bubbi nga bannamateeka bagasomye ababaka abaffe tekuli mubbi ababaka ababbi ba NRM wiiki ejja bakwata opposition ati babakwate bawekulage information gennina nti wiiki ejja teggwako ate ffe tukwata ng'ababaka ba opposition tebabakutte ate ffe tukwata bo be bakwata babakwate tubalabe babakwate kyemmanyi kyokka mpozi awakatiko gakosa seekaya tewalimu obuzibu kubanga obuwumbi twabuwulira obwage nga buva mu civil aviation authority bugenda mu kosasi so n'olwekyo temwekwasa nti byabufuzi sente z'omusolo muzizanyirako bagamba nti Masaka omukolo ogubadde tegunnakwata mwalibire kiki olunaku lwa Friday bannamasaka bakozi jjukira inamu n'akatale ak'amaanyi olwaleero abantu basoose kunoonya ku ssimu ono bayingira omukolo naye ku Bobi Wine nga tebaalinda katale tebaalinda kyate nga bakolera lwali lwakola ebya Bobi Wine abantu abasinga bava ne Bobi Wine e Kampala bamuwerekera Bobi Wine jjukira nti amasanyalaze ge ag'ekivubuka in fact ekiri e Masaka yakunuulira abantu abagenda okubeera abantu abo be batusa information ku muntu ono owawansi asembayo n'owa boda natamanyi kyakukola yagamba nti buli ekize kyekyo bebagawa information kubanga abasingako bonna ku mukolo abakulembeze mu buli kategole yonna orijoni weebali Masaka buli kika kya mukulembeze obuli chairman wakyo bonna bakola oba oli chairman wababodaboda sidi bonna bali kuki kubanga ensonga ezigenda okugulwako za muziizi zigende bulungi n'olwekyo numbers ebiseera ebisinga numbers ezo zitulaba ezibadde ziri ku muntu si ze zisalawo kiki ekigenda okuba tugamba nnyo wano wetuddayo wano kyo eddokolo gye twabadde oza walaba numbers twali tulina nga abanne yes ali manyi kino mbuli ngeri yonna twakwata kyakumeka
kyakutaano twasenda mwalekayo okusemba kakati namba afe tuba tusenda naye twali tutekyako tuba tusenda kubanga yena lewo tubage tuese distance wadde si yatwala naye ngaesibidde mu kyokubiri fe tuba tusenda ate nga mwalina abantu bangi nnyo ontegedde bulungi nolwekyo namba abantu baleme kweyinula namba ezo tubadde ne namba okuva ku besije tetwali kitwali tukoze ekyo kitwali tufunye n'olwekyo kati twagala kubeera nga abantu bategeera ekyokukola mu mutima kyekisinga obukulu kubanga kakati abantu basomeseza busomesa okwewandiisa basobole okulonga nedda abantu babeeranga kulaaliza abantu naye nga tebalonga kakati abantu kyo nebakikolako nebakimanya kakati abantu bagenda kubayigiriza ebyobufuzi ebyawamu si byakuuma si byakuleeta kakati olowooza omukyalo ono nabwonti Namanja Florence ekyokuleeta abavubuka ne batandika okutabangula enkuŋŋaana na biki kyongera okuzimba oludda oluvuganya gavumenti kyongera obuzimbule kubanga wano e Kampala we mwekuba amayinja n'emigo situbalinaako buki naye eri ojja abantu bali abakuŋŋaana mu nkuŋŋaana z'abaana byabufuzi emasaka enamba esinga baba abantu bakulu kakati omuntu ajja mukuba ejjinya limukosa obwongo nalabye abakyala nga bakulu ddala ontegedde bulungi kakati enkola namayanja yekiyaye ffe tugivumiriranga bulijjo era twagala tumubuze namayanja ebyobufuzi by'e Masaka era mu 2026 tugenda kumuwa ekitiibwa tugenda kumuwummuza mugenda musimbako omuntu namayanja tira kusimbako omuntu ye ate akalulu tajja kusobola kuyita mu kalulu awe mugenda omulagira omuntu ajja kubeerawo omuntu ajja tekigenda kuba nti kikolerera nnyo nti namayanja tumusimbyeko omuntu naye omuntu anesibona namayanja ebivyo jazzakola e Masaka naddala ng'agenze mu mayorship eyo tebayinza kuddamu kwagala kulaba ku bukulembeze abantu bakoowe ebyofuzi by'ekiyaaye si birungi nnyo mu community kyogiyita namayanja omugeraageranya otya ne sipiika waffe Anita Among kakati tebasiŋŋaana tuyinza obutafuna kifaananyi kituufu kubanga kakati namayanja ye chairman LC4 meya ebeera chairman LC badde manyi nti abeera LC5 district ebeera chairman LC5 era waali naye ku city in fact abeera chairman LC5 wa city kakati ate ono ne bwe yali badde mbaka wa parliament naye sipiika wa ggwanga tebasiŋŋaana tegedde okusiŋŋaana ki tusobola kubageraageranya mu nkola y'emirimu kubanga kakati sipiika atwala palamenti erimu ababaka abasukka ebitaano namayanja atwala lukiiko lwa site oluliko bakansala abatasukka birimu kati sipiinange gitunda bagera sipiika omulimu gwaliko gwa ggwanga lyonna ati badde mbageraageranya ne bamafiya obwamafiya gyebabukolamu sipiika bwabukola ne namayanja obuyaaye akola obuyaaye obwaffe obwa bulijjo naye sipiika obuyaaye bwe bulimu ebyenfuna bingi buli advanced obuyaaye bwe buli productive ennyo eri abantu abamukozi abamulinaanidde kati kyekibaawula namayanja muyayo bona bafe aba bulijjo abakuba obuyinja bankukola ki enkuddizi naye sipiika wakuteeka wa kintu kidogo ye naakusirisizaawo nokakkana kakati mpuuga katusuubire nti agenda kulangirira ekibiina tukisuubira kinaakola mu Buganda bwokka kijja kutambula ono kijja okutandika ne kijja kutambula omwaka ogujja kunaatuukira kinaba kitambudde ne nuupu ogiraba naye yatandikira wano nebunaki Uganda yatandikira gindi yatandikira Kyaddondo nenemala nebona eggwanga lyonna Uganda era netumaliriza nefunye ababaka 57 nga 5 banabaawa bamuganda ebulu twasakayo bameka basatu kakati toyinza kugamba mpuuga nti kinatambula bote kikole ekyatambula ennyo ebulu kyaddeyo bameka kyewali nze kyenjagala omulundi guno abakulembeze mu kibiina kya Nuupu basekretary general n'abalala bagenda kusobola okuwa ababaka ngaba Mathias Mpuuga ekitiibwa nga basinzira mu kibiina ekyabwe
ontegedde bulungi oluvannyuma bajja kutuuka ku mugguukirizo bonna basalewo beegatte balwanyise obwannakina naye banaabeera nga bintu byakomba muntu bigere abasajja ab'amaanyi bo mubakozesa ensobi ku ndowooza yammwe ekivubuka abantu abo bakiganidde olwa political party olwalo bagirangirire tutandike ogyetegereza oba tunatambula naye oba tetutambule naye naye nga center act wewali otulina okusisinkana nga tufunye omuntu kye avuganya kubutuusa kubanga 2026 kimanyi bulungi nti obudde oluvuganya gavumenti ujja kutwala obuyinza 2026 naye lunatwala obuyinza nga mukyerumaluma kinava mukwerumaaluma kitubadde tunoonya buli muntu alaga amaanyi ge begakola ki wegali tujje mutugatta amaanyi tulina omwetu Museveni tulina omwetoloola buli wanduwa tulina omukola tujja kumeza tumumezi kubanga butamwetoloola ajja tuvuga paka kuwulira bubi po twawulira dde obubi ajja tuvuga paka kufa bajja kubafuga paka kufa naye ge kikiri byafaayo omukulembeze okusukka emyaka 40 omukulembera eggwanga si kintu kya bulijjo si kya bulijjo era pulezidenti musajja oba ekituufu ye musajja naye fe tusuubira nti 2026 kama ng'amujjudde oyinamu esimi tasobola kumegero gwelindako ekibiina kya mpuuga kyegatte ku kya Bobi Wine tugatteko ne Katonga nenajja nankumbi nebigirwa banasajja kyebakoze kirungi nnyo regional politics kati awaffe Machakos tutegeerera mbagambye kino mukoleke tekisoboka tulina okufuna omuntu w'okugulawundi atubuulire ekyokukola ekitegeeza nange ngende ekasande nyweza region gwe nyweza ewuwo mutandike mubende yenna mutabaale owa mwani w'amaanyi awo naye mugumira owa mwate wa NRM omubetemirawo kiwanda wa NRM opposition baleka siba amaanyi eyo wammwe ninayo bukozi wekwate ku zaake naye nga ze ku masanyalaze gemmanyi agago kwezinga omusajja namanyi nti oyinza okusika ku muntu zaakahuliriza ebyobufuzi byokukasuka amayinja nze musajja ayingira ebyobufuzi 93 wekwate ku zaake ahuliriza ebyobufuzi byokuvuma abantu onaasobola ku myaka gyo byange byakunyonyola byakulupapulaibwetibwetibire bwanakwezi nze njagala kutakukirira Masaka naye nga tondaba kunta tukyeyongera okugenda mu maaso mukulu mukaaku bamukubye wetwogerera naye mukaaku ali ku kitanda mukaaku nno njala abawule munabyabufuzi abantu bwetannabakutegera ate w'amaanyi mukaaku yabeera ebungereza nga tebamanyi lwakyali bungereza President Museveni yo nga munoona ng'era bamusibasibako nti oyo bebatambuza sente za kiyingi bayitamu okujja okuyegeraki eggwanga mukaaku nti badda bamuwa biseera kumutegeera bulungi naye mukaaku agezezzaako alwaniridde enkyukakyuka wannanga okuva nga akyali mulenzi muto zenamulaba ng'ali mu UID kyenda mu esatu tusinkana abo abantu abakubye mukaaku bamwongera amaanyi kuba bye yabisuubira tetuza okujja mukaaku ku mulamu kuba ku famire yagireka wano kuya mu myaka emeka kyali bungereza bw'osuubira omukubakola registro n'agizuza ebungereza ye n'akomawa n'ameggani kati ebyo ffe tumusaasira okukosebwamu naye nsubira ku mukolo kwali aŋŋambye ali mu ddwaliro naye bali mu mukolako ate bamukaaku abasajja nga bamukaaku abantu balina obbawuliriza ne babayigirako nnyo mukaaku munabyabufuzi eri ensonga ebyomulamu ajja muyigirako naye of course twategedde ekibiina ku Facebook lwakuba nti singa twategera nti Namanja ajja kuleeta abakubi b'amayinja n'emiggo twalibadde tutegeka security emala obutatuusa kubanga poliisi yagambye temwagitegeeza twagitegeeza kubanga ebyobufuzi byaffe bya mirembe kitwakimanya tewali atubulira nti Namayanja alina kyategesa okukola naye yakikoze naye kiina kyekyayongedde okugootanya enteekateeka za mukulu mpuuga pozi kyala abantu bannabyabufuzi abagenze nga beetegereza kyaswaziza nnyo enkola ya Namayanja kubanga ebintu ebyo baffe tebabimanyidde bibeeranga opposition okulanyisa opposition tekiriyo singa bakubye bya NRM buli muntu yalibadde ali mu lulindi gye luggukira
mutula ku mmeezi okukungula kyemmanyi olwaliro kintu kikulu nnyo wabaawo ekirangiriro tulwagala kukyaniriza kyetegereza kiki kyetujjamu naye abantu tebewanika n'emitima wano tewaliwo olutalo nga luli embuga agene kitiboduwayi abaluzi ebalulaba naye teruliiwo tewali n'akatono tewali ate era nga tetukikkiririza era ffe situyinza bikkiriza naye ekiriwo twagala bannabyabufuzi buli muntu anoonye wawaagwa oluvannyuma twegatte tukole ebyobufuzi byaki aba DP Bulooka basigaddeyo nga Muwanga Kivumbi Nambooze n'abalala tebalina effect bayinza kutuusa ku kibiina kino ekipya ate kigenda okugulibwawo kubanga ndaba nga DP Bulooka yeekutudde eri nedde naye siyokka kubanga ababaka abapya abanuupu nga bakagabo nga bajoyisi baagala bajoyisi kakandi bonna gabutulirabo mulimu n'abatali ba DP Bulooka babeegasseeko Kasibante Moses ono ali ludda wanga simuwuliza Kasibante nno Kasibante ebyobufuzi byali byamukeeka byeyabikoowa ate nnyo emirimu gye egy'okulima emmwanyi era temukoze mwanyi mukoze bulungi naye Kasibante ekyamukeeta ebyobufuzi kwe kumutwala mu kakiiko akasunsula akanuupu n'agamba nti naye mbadde nakakulemera ebisanja bibiri munsunsula mutya nze nali badde nsunsulamu abakulembeze bakebekawuli era ebintu ebyo byatandika dda mu nuupu nebaga nti nuupu eyo mulimu obwannakyemalira obutambuliramu mpolampola nebaga nti yatuusizaamu amasomero n'omusajja gwe bawakali situmanyi nakumanya kuba Abubeka Kawalya situmanyi nakyalika banesimulira ng'ayogera mu Parliament eyo pano tajja gituulako tajja gigenda kuyakala olaba nabateeseza ku madaala katolwa akakundi ke yali yagunjawo nga bo bateeseza ku lubalaza nera naye tutumulaba Kasalozi yasakoze bulungi madaala ga palamenti ateesa nemukyaki nerutamaguzi ateesa lutamaguzi amadaala yagefuga yesimulabangako naye oyo Abubeka Kawalya ansadi mwali mu kitabo kya palamenti ekiteeserezebwa tamaguzi edda yateesaako naye ennaku zino madaala yagawamba yaawo yateeka palamenti ye wateesezaawo wabamulabira naye ffe twasalawo guno omulembe buli omu akwate wakoze wakutte olumadaala agakwate tetunoonya mugugizo nga tuli muki mu komiti akwate siryerabira mukulu Katolubwama bonali Bukatolubwama agenda kwogera ki yakatuula kati kikyamanyi yali yewaddeyo ayogere naye ffe ebintu byonna ababaka we bali basemujjugo we bali kasita Semujju Nganda ye mubaka wange bakasiyano wadde kasita we bali Semujju Nganda ye mubaka gwempuliriramu era gwenfollowinga era nange bwe mbanga nandigenze mu Parliament nange kintu gwe nandyagadde okufaana walegedde okufaana naye okyalina omukisa munene kyalina omukisa munene nnyo kasanga bukuya naye bukuya abantu mwogeregazanye mulabe tulabe oba banakkiriza endowooza yange naye ebyobufuzi bino ebyesente kweki egenda mpola ebifo byaffe byagula buguzi bwogaba basale okolaki oyamba community abantu baleta obuyumbi 2 mu constituency church eyagala amabaati 4 ate yajulira amabaati 7 noga nti agasigadde ogagenda kukola wakiri banagakuddamu ebinankani byente ati nolyoka omanya ebifuzi ebikoze ebituuse naye katulabe olwaleero tulabe kyetunategeeza abantu wiiki ki ebinaava e Masaka ab'omukolo gwa mpoga gunaatambula tuwulire n'ebigambo ebigenda ogenze Masaka Masaka tulindirire byogenda okutugirayo Masaka ejja kuba wano kale omulungi omulabi wa Press Media Group wamu ne Megatron bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwalo mbadde ne Uncle Jim Tex musajja muwagizi nnyo wakonale bompuuga era munnamasaka munnabuddu musuubuzi ate era munnabyabufuzi katumuleka agende e Masaka ate atusakire byanaatuleetera wiiki ejja baagaliza ekiseera ekirungi mwera